Okufuna amazzi amayonjo yemu ku nsonga ezirudde nga zibopya abantu b'ekamuli omutwe. Wabula bwe bafuna enteekateeka ya gavumenti okubazimbira amazzi gano baakulaba ng'omukisa gwe baalina okuwona ekizibu kino. Kyokka oyinza okugamba bano tebannaganyulwa mu nteekateeka eno oluvannyuma lw'okusabibwa obutitimbi bw'ensimbi okufuna amazzi gano. Baatuwa foomu nga foomu ya mitwalo 10. Nze mwene kamwa koogera nga sekuritale w'ekyalo kino bampa foomu edo era nandi ne bamemba nga 10. Baatoola foomu edo n'agitwalayo omwami nga chairman wa National Water yasookirire. Kati kyasinga eno bw'ebanga yajja nga ddala balina okuzimbira ku bantu toilets. At least bangituzimbideko nga ffe essomero ly'e Bugonda ne batuzimbirako tooyinga eyo ey'amazzi kitutwalira ebbanga okulwawo okusima erinnya batusimya essomero ne tukoowa kkooyi. Kino ng'okivuddeko mbatubuulidde nti n'abagalina nabo bagamba gavaako olw'amasannyalaze. Tubakubye ekintu ky'amasannyalaze agavaaku nigavaaku nigayira bwe tubako generator bakuba eri expensive. Gavumenti eyina oyiya bwetaawo generator kuba looni gye tulibawa ni looni gye twabawa tugisubira obanga ebyo ebintu yabiringamu. Government is sourcing for funding and we have got a funding from the Standard Chartered Bank. I think the community appreciates the project. The project has a positive impact towards the community, and though there are a few challenges, I don't think that the challenges offer or supersede the benefits. Tuli mukogera n'aba EDCL tuli mukogera ngo batuwe line eri special gye batasalako line erina amasannyalaze obudde bwonna kulaba nga tupapinga amazzi ekiseera kyonna kutuuka abantu. Kati enteekateeka eno egenda ku mutendera ogwokubiri okwongera okubunyisa amazzi ng'abakulembeze Kamuli baagala ku mulundi guno abatuuze bateekebwe ku mwanjo okuganyulwamu. These people, they have told us so many things to do in our area, but they fail to do. In my area, they are just put there, okay, they are told you put that tree in the Buluya. When you have a contract, there is terms and conditions. My question, the contract award, what is the terms of conditions and conditions in this project? Buli project ngeno bweida twendabawo abantu bawana emirimu abantu ba benefiting abantu benjoyinge tutegere nti abantu bafunyemu ekyokubiri okwemulugunyo kw'amaadi kolibona n'essomero ery'okumpi wano lyona lyakanti mu bye bakola alizira toilet babange tibasobola agisomera kugisimira toilet hygiene enaaba etya bati ekisinga bukulu okonectinga amaadi areas edomu abantu ab'omu bitundu bino.